Njagala kutegeeze ekigambo kino kubanga kikulu era njagala okimanye. Okunoonya omubeezi akusaanira gwe gumu ku mulimu omunene gw'ositudde ng'omuvubuka mu kiseera kino. Teriyo mulimu munene gw'ositudde nga muvubuka ogwenkanankana okunoonya omubeezi akusaanira. Kubanga oyo gw'ogenda okufuna okubeera naye mu maka agenda kusalawo kinene nnyo ku kiki amaka go kye gagenda okubeera. Omusajja gw'osalawo okuzaalamu abaana asalawo kinene nnyo bwe banaakula. Omusajja gw'osalawo okuzaalamu abaana asalawo kinene nnyo bwe banaabeera. Omusajja gw'osalawo okuzaalamu abaana asalawo kinene nnyo ku performance yaabwe mu kibiina, mu ngeri gye baneeyisaamu n'abantu abalala, kubanga endagabutonde ze zigenda kusikirwa abaana. Si ekyo kyokka nti ndagabutonde yokka, nedda, era n'enneeyisaaye abaana bagenda kugisikira. Abaana bakula bakoppa by'abazadde, era onaagenda okwesanga nga bwe tugenda okwogera olwaleero nti ekyo abazadde kye bali ne kye baatukulizaamu ne kye baatugamba ne kye baateekako essira kyafuuka nga kikulu nnyo mu bulamu bwaffe n'okutuusa eno mu myaka gye tulimu. Kale nno bw'oba olonda omubeezi, kino kitegeere era kimanye nti asalawo kinene nnyo 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 ddala ku mbeera ki mwogenda okubeera. Abaana bo bagenda kukula batya? Kale nno tokibuusa maaso. Tuze twogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku ngeri y'okunoonyaamu ababeezi. Twogedde ku nsonga nnyingi ezikwatagana ku ngeri y'okunoonyaamu ababeezi. Actually twagamba nti waliwo ebintu bitaano ebikulu, naye kye twasookako twayogera ku nsonga ey'emyaka, era tugenda mu maaso n'okugigaziyaako mu kaseera awo ako mu maaso. Ndowooza olunaku olw'enkya tunaaba tugitaddeko essira yo yennyini ensonga eyo kubanga nkulu. Twagamba nti twayogera ku nsonga ekwatagana ku notisi zange wano, ekwatagana ku kigendererwa ki kyolina eri obulamu bw'omuntu oyo. Twagamba nti bw'oba ogenda okunoonya omubeezi kikulu nnyo okuwulira nga olina ebigendererwa ebituufu ate nga naawe oli muntu mutuufu okutandika amaka n'okutuukirira omuntu oyo. Kati gwe ng'omaze okwekolamu omulimu gwe weetaaga okwekolamu, kati ate kiba kikulu nnyo kati n'otandika okunoonya omuntu oyo gw'ogenda okubeera naye. Kakati rero njagala njogere ku kigambo ekirala. Mu notisi zange wano mulimu ekigambo ekiyitibwa social background. Lwaki njagadde okwogera ku kigambo kino social background? Social background kitegeeza gye wakulira, wakuzibwa otya, ensibuko yo ovaawa. Bwe nali njogera omulundi guli nabategeeza nti waliyo ebintu bisatu ebikola obulamu bw'omuntu ne bibuzimba okufaanana nga bw'afaanana. Ekisookera ddala kiriyita social background. Abazadde abaamuzaala, we yakulira, n'obuwangwa bwe, ebyo bikulu nnyo. Era olwaleero tugenda kubyogerako, obudde tebutumaze tujja kwongerezaako. Ekyo nsaba okitwale nga kikulu nnyo. Ekyokubiri is religious affiliation. Social background, ennono, ensibuko, enkuza, endera y'omuntu n'obuzaalirwa nabwe. Then ekyokubiri religious affiliation. Omuntu ono kikyakkiririzaamu.
ng'eddiini. Nabategeeza nti eddiini ebitundu 5 ku 100 mu ngeri gye tukolamu ebintu sinakindi n'okusingawo tubikola lwe kye tukkiriza ne kye tutegeera nti kye kituufu. Ekyo yagalagaana ago ge mazima ag'enkunala agatalimu kubuusibwa. Eddiini kintu kikulu nnyo nnyini ddala. Eddiini esalawo by'olya ne by'otalya. Eddiini esalawo by'oyambala ne by'otayambale. Esalawo mu ngeri yonna gy'ojja okweyisaamu. Esalawo mu ngeri yonna gy'ogenda okukolamu ebintu. Kale nno kyenjagala nkutegeeze titozanyiranga kigambo kye bayita ddiini era bwe twali tutandika nabagamba nti ebintu ebikulu 2 weewaawo 5. Ekisooka nabagamba tulina okubeera omuntu omutuufu anoonya omutuufu. Ekyokubiri twogera ku religious affiliation byokkiriza. Tunulira nnyo enzikiriza y'omuntu gw'ogenda okutwala. Ekyo nakinyonnyolako. Ekyokusatu ne njogera ku age. Naye tugenda kweyongera okukigaziyaako kuba mulimu obusonga bwe twasigazeyo nga twetaaga obumaliriza. Kati olwaleero njogera ku social background, ensibuko y'omuntu. Naye ebintu ebyo 3 bikulu. Ensibuko y'omuntu ekyo kimu. Eddiini ekyo kyakubiri. N'ekyokusatu ekikola obulamu bw'omuntu ne kibuzimba biki byayigiriziddwa, education. Kale ebintu ebyo 3 bisalawo nnyo kye tuli. Era bikulu nnyo naye leero njagala njogere ku kyokubiri, social background. Mulimu ebintu 3 mu kino. Ekisooka baani abaakuzaala. Eyo nno ebintu gye biva era gye bitandikira. Empisa nnyingi eziri mu bulamu bwaffe zituyita innate behaviors, traits, characteristics za buzaaliranwa. Obunafu butambula ne buva ku muntu omu ne bugenda kubaddako. Yensonga lwaki mu Bayibuli Katonda bwe yali ayogera mu tteeka eryokubiri mu kitabo kya Kuva, njagadde okusayitingayo ekyokulabirako eky'ensonga eno. Mu kitabo kya Kuva bw'otunuulira Kuva essuula eya 20 n'osoma olunyiriri olw'okuna paka ku lw'omukaaga waliwo ebigambo bino. Teweekoleranga kifaananyi ekyole newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi mu ttaka newankubadde ekiri wansi w'ettaka, amazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya abiwalana ku baana ebibi by'abajjajjaabwe okutuusa ku mirembe egy'abannakasatwe ne ku bannakana egy'abantu abankyawa, era addiramu abantu nga 10,000 abanjagala era abakwata amateeka gange. Ebigambo ebyo lwaki mbisomye? Katonda bwe yali ayogera ku kibi eky'okusinza bakatonda abalala, ekibi eky'okusinza ebifaananyi, yakyogerako n'agamba nti omuzadde akikoze obubi obukivaamu butambulira ddala paka ku mirembe egy'abannakasatwe ne bannakana. Lwaki njogedde ebigambo bino? Waliwo ebintu bye tusikira ku lwabo abatuzadde, ne tusikira obunafu. Ebintu ebimu ne bijja nga bitubeerako naye nga bitubeerako lwa bunafu obuzze nga busikirwa okuva ku lubereberye.
isanga munnangu mukyala ataateerera mu maka naye abaana abazadde nga nabo gabalemye okutereeramu era gwe omuzadde olina okwegendereza ennyo g'omukazi ali eyo bw'otatebenkera mu maka n'ofumbira mali ya 3 nga siga nti omusajja oli yafa n'ofuna omulala ne n'ofumbako eziroobwe n'ozaalayo 2 n'oddukayo kati n'ogenda n'ofumbako wali ewaffe egindi ekayabwe nebiga musajja banga akubonya n'osala n'ojja n'ofumbira mu kibuga n'osula mu bwayiso bakatanga n'obeerako kati wagumira awo kubanga era tokyalina nnyo najjo dda kunoonya waakuno ozadde abaana bo n'ebirala ebintu ebyo omuzadde ng'obikola weakness ezo zitambula ezigenda ku baana genda okutunulira n'abaana bo ng'ebintu byennyini bye wayitamu mu bulamu abaana bye bayitamu bwe twogera ku kigambo social background kikwatagana kitya bino byenjogera bikwataganira wa ate n'okunoonya omuwala ow'okuwasa omuvubuka ow'okufumbirwa kye ŋŋamba weetegereze nnyo empisa n'obunafu obuli mu bantu abazaala omuntu gw'otwala yensonga lwaki ova olaba nti ab'edda ate awo baakolanga bulungi amaaso gaabwe baagatunuulizanga amaka era baawasanga amaka kyalimu nakyo disadvantage yakyo mu ngeri emu oba endala kubanga oluusi abayingira mu maka bamiwanga omukisa ogw'okweyagalira abantu be bandyagadde nga bwe kiri naye kyaleetanga omukisa omunene nti amaka bwe gaabeerangamu emize ng'obusezi onansonyiwa bwe kibanga gwala ebigambo bino amaka ago mulimu omuze ng'ogwo naye njagadde kukuwanga kyakulabirako nti amaka bwe gaabeeramu omuze ng'ogwo nga bagamanyi amaka bwe gaabeeranga omuze gw'okwetta abantu nga betta ne yeetuga kyova olaba nti abantu omuntu bwe yeetuganga mu kika mulambo nga bakuba kibooko basima na kinnyawo ennyini we yeetugidde nga bagutanga gugwa omwo bagezangako okuteekangawo embeera enzibu okulaba nti abantu bonna bakyawa ekigambo kye bayita okwetuga kubanga n'omulambo gwe nnyini baguziranga tebattawanaga fiya mwerere nga basula eri amanyi lwaki bakikolanga tebayagalanga muntu kwesembereza mize egyo abantu abeetuga munange ebintu ebyo bitambula ngira okwetegerezanga era enfa y'abantu abo generations ez'enjawulo zigenda zifaananya ebintu eby'enjawulo kali leero omukisa ogwo gulinga ogutaliiwo nnyo kuba kati amaka mangi edda amaka gabeeranga matonotono kale nga bemubeera ku kyalo tera muli ku kyalo okwo nga ennyumba ku kyalo bwe zibaako nga 100 nga kyangu nnyo okumanya eyagundi negundi oluusi n'obutawera mayumba 100 naye kati ensi yonna yabuna dda abantu buli wamu oyinza obutaba mwangu kufuna details ebyo byonna naye kyeŋŋamba temusho background abantu abazaala omuntu oyo batunuulire teeka amaaso ku bantu abazaala omuwala oyo bwe babanga gye bali balamu teeka amaaso ku bantu abazaala omusajja bwe babanga gye bali balamu kubanga nakyo kikulu tokibuusa maaso kino kireetera abazadde okukola ligasi n'okuzimba amannya amalungi eri abaana baabwe bwe baba bateekateeka okuyingira amaka n'obufumbo ng'omuzadde gwe wennyini osobola okuttira omwana we omukisa gw'okufumbirwa osobola okuttira omwana we omukisa gw'okuwasa kubanga tozimbye linnya linywevu tozimbye linnya ligwana oswaza ovumaganya toli nnyumba eyo omuntu gy'ayinza kwenyumirizamu genda kuwasaamu weetegereze nnyo abantu abo tunuulira nnyo maama akuzaalira omukyala kubanga omwana abbulukukira mu nnyina naddala nga gwakuze naye kati ebyo byonna bitwalinga bikulu amaaso gasooka kwani azaala omuntu gw'ogenda okutwala ebyetegereze nnyo kubanga bikulu tunuulira nnyo ebintu ebyo kubanga amaka gabonaabonya nnyo ku lwabyo ate ne weebuuza lwaki bwe biri omukazi omulogo
ng'akuzizza muwala we naye nga bantu baddogo bunaabera okununa kuba mimiro okuteeka mikono mabega kutambulaga abasamize basenkulumandwa olaba ebintu ng'ebyo nga biri mu maka. Weetegereze nnyo awantu awo, nze nkubuulira olina emikisa mitono nnyo okuwasa omukazi atali mufuuyi wa mmindi nga nnyina gy'asibako. Era ebizibu bwe binajja mu maka ne bitandika okubasoomooza, golowooza ogenda kukola otya? Kubanga omukazi yenna bw'afuna ebizibu n'emitawaana, mangu ddala ng'amaka gafunye emitawaana, ekintu ekisooka okumujjira mu bwongo bwe kyeki ekyakolebwanga ng'akula. Maama we bw'abanga ebizibu bwe bajjanga yasabanga n'asiiba ne yeegayirira Mukama, naye olutalo agenda ddulwanira mu ssaala. Naye bw'abanga yakubanga bukubi, bw'abanga yagendanga mu busamize nkusibidde awo n'afunyaafunya obudagala nga n'omwana amulaba n'abumuwazaayo otereka eddagala lino n'amulaba ng'abuyiwa mu mmere ya taata, nkukakasa ogenda kukiteegeramu omuseera ng'omututte. Ekyo nkikubuulidde. Teeka nnyo amaaso ku mukazi eyakuza mukyalawo. Bye yalemwa ne mukyala we ayiza obutabikola. Ano omukazi nakuba omusajja, kuba omusajja ne mugoba nsikolaga na busajja busirusiru, sikolaga na busajja busirusiru. Sajja kali awo tekakula tekavu tekaboja bagera nakakuba ne kagenda neyekuliza abaana be ng'omukazi. Linda mukyala wo gw'owasizzaayo ojja kumulaba ogezanga n'oyavuwala ne weebakaaba kajja kuba akufulumye. Ebigambo bino mba mbyogerako eri abavubuka bange, mbyogerako mu ngeri ey'emirembe, ngezaako okugabana birowoozo bye ndowooza nti wandi bitutte nga bikulu. Mulimu ebintu bye mutafiirako ddala. Muyingira mu relationship, omulenzi ye Devi lyerinnya lyokka omuwala lyamanyi, tamanyi na lyakubiri. Amusanze awo ku Energy Center, aba amusanze ku Yamaha Center, ba ku Mutaasa Kafeero, n'ansonyiwa obanga gy'okolera naye mpa kyakulabirako. Ye Devi, Chris, Estivo, tomanyi na linnya lye lyakubiri, tomanyi na gye yava. Naye kubanga Mutaasa Kafeero akugulako emmere, gwamuleetera kyayi ku makya n'akatogo k'ebyenda, mugudde mu mukwano olwo. Muteeseza wa kusisinkana. Mwezi gumu semwebaka mwenna olowooza. Esatu luze katunuulira abantu ng'abo. Tamanyi na Chris gye bamuzaala, talabako na ku kitaawe, ndowooza ali mulawo wayisewo myaka 8. Baba batya kakati abo. Agamaka gakusaasira nnyo, gakusaasira nnyo. Chances of survival ntono nnyo. Kale gayinza ogezaako okusurvivinga, ne surviving in peace and happiness, the chances are too little and very slim. Omukazi gwonoze ku Mutaasa Kafeero nga atunda azze okuwa kabalagala akawooma. Bannange mwenna abakyala abali abatoba ne mutuwa ku byokulya mu kibuga Kampala, mwebale. Bagabula emmere ne mutambula ne mugezaako okufeedinga population y'e Kampala, mwebale. Naye kati gwe oli mu taxi, oli awo oba ovuga akaana akawala ne kajja, kakugabula ekyemisana, kakubula ekyeggulaawo, ne kakubanjabanjayo awo bwe kasimayiringa. Kati naawe era naawe ng'oli awo, naawe n'osimayiringa mukaawo, kakati ne mubeerako awo, kakati ne kakubanjayo ettaano ez'egizajjo tewazisasudde, ne kazino na leero ate nesimu gikwatire ddala, bwe naba njagala emmere nja kukubiranga. Siganye batwayinza okusisinkana ne mu ngeri eyo, kubanga okusisinkana abantu bijja mu ngeri za njawulo.
naye bw'omala omusinkana otutta obudde omuwala oyo otutta obudde tomanyi na gye bamuzaala tomanyi na nnyina yamukuza tonaba na kwetegereza nnyina yamukuza yaani yakulira ku taata ki ebyo nna tebikukolera makulu ogenda kutandika maka kika kyago bwe kibanga ddala olina ebiruubiru by'ogabeezabwo ebbanga lyonna okujja ng'omuwala oyagala kukozesa mukozese kumalira bizibu by'omwezi ogwo oba kumala gwowo n'omululu ogukulimu ne bwe kiba ng'oteekateeka kumufuula mukazi mubeere naye mu maka emirembe gyonna nze ndowooza tewandikomyawo ku takisi w'omulabidde tewandikomyawo ku bodaboda w'omuvugidde kumuzzaka tewandikomyawo mu lukuŋŋaana gy'omusanze mu camp meeting w'omusanze wiiki emu awo musanga mwefuuti aba mu lukwaya kirowooza nti wandikomyawo nze ndowooza wantunuulidde ku nsibuko social background wantunuulidde ku nnyina amuzaala omusajja akuze ne kitaawa bo omukazi mutamivu olina emikisa mitono nnyo okuwona wala gyewuwo ekyo nkikukakasa kale katonda wakutandika genda ku social media kuleekaana devis tivo gwe wange nkwagala nnyo kutuusa biki byonna era nze obulamu bwange tebutegeera nga toliiwo basikyategeerera kati bw'ovaawo ne webasaawo emu ndabanga emyaka 10 gwe tijja nze njagala nkubuulira ekintu kimu ate nga kikulu devi onasomya webeera nga oli devi eyo naye mpa kyakulabirako naye devi oyo sitivo gwotamanyi na kitaawe yamukuza ebyo bikulu obitowoozaako yensobola ki nabagamba omulundi guli nti amateeka g'omuzannyo ge mutategeera kati bw'olemerwa okutegeera amateeka g'omuzannyo zezo disappointment eza buli kiseera ze mutomera mu maka kati gwe lwaki tobeere disappointed vuga nakuvugako buvuzi nakutwala ne bodaboda eka olukututsa bwati ku mulyango sooka nno nindeko nteekeko ettaala ey'omunda kubanga enzikiza ekutte nyateekako ettaala oba okyateekako ettaala n'ayingira nga muli walungi nga mubeera walungi yaba nekalumuko bannange kiibale olundaniko okumwenya otegeera nkya ku makya nti yasuzaawo kati gwe bwofuna disappointment ekibuuzo kibuuza kati obuuzaani oyinza kunenyaani mu ekyo kaloluva ku ekyo abasajja bonna babi abasajja bonna balimba abavubuka bonna bayaaye nze be bannange nabivaamu lwaki tobivaamu mu mbeera gy'okolamu ebintu enfu abaala bonna bayaaye omuwala omusanze agabula mmere baana baffe batugabula emmere mu kibuga wana mu takisi biki kyabamu basiika chipusi zaabwe ennungi n'amajja amalungi ne batusiikira ne tulya kyale omuwala gw'osaazaawo toyina na nsibuko ye yonna gy'omanyi neweetikka n'okubaka lwaki abakazi bonna tebabeere bayaaye oyo akwagalako ki kyova okuba ewaka n'obeera naye wiiki emu ng'abala kyeyeetikka bagenda okuyitawo omwezi gumu eyajja n'akaveera agenda na loole. There's something I want to communicate here to my young people. Ensibuko y'omuntu oyo ogimanyi bulungi. Abazadde abaamukuza obamanyi bulungi. Obunafu bwabwe kyangu nnyo okubbulukira mu mwana waabwe. Emize mingi kati njogera naawe already ali mu maka emize mingi omusajja wo gy'akola giwandiike wansi 10 obuze n'obulamu bwa kitaawe ojja kulaba. Exactly nga kumpi ebitundu 5 ku 10 ku ngeri omusajja we gy'addukanyaamu ebintu ne taata we yabikolanga. Olwa taata we mulagajjavu nga naye mulagajjavu. Taata we yayita faayo nga naye tafaayo. Abakazi yakyusanga nga ngoye naye akyusa. Yalekanga mu nnyumba tabawadde emmere era ogulukolanga naye kyakola. Yakubanga mukazi we ogulukolanga n'obwo kyakola. Kale gwe tolowooza nti kikulu nnyo okwetegereza kitaawe gwe yakulirako. Oli yakula n'abaani ng'ovudde ne ku bazadde abamuzaala. Family background. Yakula n'ani?
kubanga families zishapinga embeera mwe tuli ziterawo circumstances mwe tukulira. Family yekuyigiza nina kulya amawulu kati kupula obuguzo kati anedda emmere yafisseewo gye ekiro gye munyula ku kyayi ku makya kizuuke. Kakati ate gwe owasizza emmere bwe mugirya mba mugiridde, temuyinza kuddira mmere yajjo ne mukeera ku makya mugitandikireko. Kati newe wasiza mukyalawo nga yeerira eggulu ne limutuulamu bulungi nga talina mutawaana gonna ne limujjula. Ate gwe amuwasizza gomanyi nti ku makya bwe muba bakulya mmere balina keera kugifumba, ogenda okujja ku mmeeza nga yakuterekedde eggulu. Nze mpadde byakulabirako bitonotono, ntera okuwa ebyokulabirako ebiri simple naye nga munda mulimu amakulu amayitirivu. Mukyalawo bw'atyo bw'akoze kubanga bw'atyo bwe yakula alaba. Kati ekyo ekyeggulu kirina bingi emabega kye ŋŋamba nti yensonga lwaki olaba mukyala we abikola bw'atyo ebintu. That's a family background. Tato bwe yakula bw'atyo bw'atyo bwe yazimbibwa. Talya bino alya biri. Kati osanga abantu ng'enjawukana eza family zivudde ku bintu ebitono olw'obutamanya mukyala wo family kimu yakulira. Omuwala yakola ne nnyina yekka. That's also a kind of a family. Naye nga it is maternal biased. Family nga kwegamba maama gwe yakulirako yekka. Kati omuvubuka agenda okuwasa omuwala bye betegereza yakula omuwala yakula ne nnyina yekka. Eyo tomuzannyirako w'amaanyi. Aba mukazi mulungi nnyo bw'omuwasa kubanga ajja kukoleera abaana bo. Kati erigwe omusajja ali awo ng'olowooza nti toogula engoye z'abaana ojja musanga yazibagulidde. Ajja kulabirira abaana be, ajja kupatikana nabo. Omuwala yenna wabanga yakula ne nnyina ekiseera kinene ng'akula kuva mu myaka gy'emyaka nga 9 n'abeera ne maama we paka myaka gye nga 2. Maama we aba amaze okushapinga obulamu bwe. Kati gwe agenda okumufuna n'okumuwasa. You have to look into that. You see? So that is so important. Kati omuwala yakula ne maama we yekka. Alina independence. Talina gwe yeesigamako nnyo. Mu kikula kye mulimu okwefubirira. Mu kikula kye mulimu okufaayo. Mu kikula kye mulimu okukola ebintu nga bwe yeetaaga okubikola. Therefore mu bufunze tuli ku social background. Tugenda kufuna omukisa omulala awo wennyini okuzimbako olunaku olw'enkya.